إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك النبي والله سليمان عليه الصلاة والسلام. الله يقام ووارث سليمان داود. نبي سليمان ناسكر النبي داود. نينغا تبالابيه ngabadde bonna mbulamu. Oluvannyuma nabbi Daawuda naafa, ensonga ne zidda mu mikono gya nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalaam. Twabalabye nga balamula ku mbuzi z'omusajja ezalumbagana omusiri. Nabbi Daawuda n'alamula nga bwe yalaba, nabbi Sulaiman n'ateeba ekituufu. Ate era mu ngeri emu ne tulaba nga bwe yakwata obuvunaanyizibwa nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalaam, himma yamweyongera eya jihad fi sabilillah. Wal jihadu fi sabilillah nga nabbi sasa yagamba nti dharwatu as-sanam, yensonga esinga ddala okubeera ey'okuntikko esitula obuki, esitula obusiraamu. Muhimma ya nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam mu ndasi gye yalina, himma yendasi si bwe kiri seeka kitiibwa mba nkivudde butuufu. Himma yendasi. Hadith eri mu Bukhari yagamba olunaku lumu nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam, la atufanna al-layla 99 mra'a kulluhunna talidu mujahidan fi sabilillah au kama qala alayhi assalatu wassalam. Yagamba nti olwaleero ngenda kwetoloola, ngenda kulambula bakyala bange, buli omu kubo abeere nga azaala omwana mu kiro ekyo kimu agenda kubayitamu. Buli omu agenda kufuna olubuto azaale omwana alwane mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala. Falam yakul insha Allah, n'atagamba insha Allah. Ogenda okkakkana n'azaala omwana omuyekka, bal nisfu insan, nisfu insan, yazaala kitundu kyaki kya muntu. Kakati yali himma ya nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam kola jihad fi sabilillah, wal hadithu fi sahihi al-Bukhari. Yasaba Allah subhanahu wa ta'ala ad-du'a, nagamba nti rabbi ghfir li wa hab li mulka, ay Allah nsonyiwa ompo bwakabaka, la yambaghi li ahadin min ba'di, nga tuwali agwanira bwakabaka obwo oluvannyuma lwange. Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekyo n'akimuwa, nga bwe tugenda okulaba. Nga yawuliriza omusomo ogwawedde yategedde bulungi lwaki nabbi Sulaiman yasaba obwakabaka buno. Ayagala kutwala mu maaso projekiti ya kitaawe ey'okukoowoola abantu bilhujja wal burhan wa kadhalika bisayfi wassinan. Alakoowoola abantu ne Tawrat bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, agaana abeere nga ekitala kyekimukolako. Bwe yatunuulira obwetaavu nga bungi nga n'ebyokukola bingi ate nga obuwangazi bumpi, n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga kabaka obwo obw'amaanyi. Tawrat kye kitabo bonna kye baali batambulirako bannabbi ba bani Israel. Hatta ne nabbi Daawuda alayhi salatu wassalam yalamuzanga ki? Hatta ne nabbi Isa alayhi salatu wassalam yalamuza ki? Yalamuza Tawrat. Wa yuallimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Nabbi ani? Isa alayhi salatu wassalam. Kubanga Allah yagamba nti yahkum biha nabiyun, bannabbi bonna bagenda kulamuza ki? Ekitabo ekyo ekya Tawrat. Twalaba ebiri mu Zabur, twalaba ebiri mu Injil, timwabako bitono ebyali bikyuka mu at-Tawrat, nenge namuli esigadde yaki? Esigadde ya Tawrat. Kakati nabbi ono bw'asaba edduwa eno, Allah gan fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab wash-shayatin kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad hadha ata'una famnun aw amsik bighayr hisab. Olwasaba edduwa eno Allah n'ajanukulirawo. N'agikola atya? N'ajanukulirawo. Tukijja mu kyekyo nti Allah n'ajanukulirawo olwa fa'u eno eyitibwa fa'u ta'qib.
fa'o ereeta ekintu okubeera kigoberedde amangu ddala. Olwasaba edduwa rabbi ighfirli omulezi wange ensonyiwa wahabli ompe mulka obwakabaka la yambaghi obutagwanira ahadin min ba'di la yambaghi li ahadin min ba'di obeere nga tolina gwobuwadde yenna oluvannyuma lwange. Allah nayanukulirawo agamba fasakharna tutegera nti amangu ddala edduwa yanukulirwawo fasakharna lahu rriha tajri bi amrihi ruhaan haythu Allah nasooka amuwa empewo. Tugenda kulaba ebintu Allah byawa Nabbi Sulaiman ebiyitirivu. Wano tuyinawo bitonotono bye tugenda okulaba. Kyeyamuwa arriha yamuwa ki? Yamuwa empewo. Tajiri bi amrihi ajizza ku sayidi gyayagadde era ng'ayagala ng'etambulira ku kitendo kyayagadde. Bi amrihi empewo eno etambulira ku biragiro bya Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam mu mbeera zino zonna wammanga. Gyayagadde egende gyegenda. Ekyo kimu. Tajiri bi amrihi eddukira ku kiragiro kye. Ani akimukoledde? Allah subhanahu wa ta'ala. Bino yabisaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tajiri bi amrihi tugende Iraq. Ekungujja egenda luddawa? Empewo bagiyita kunta. Siwe kiri so si kungujja. Siwe kiri? Ekunta egenda luddawa? Ekyokubiri mu ngeri gyetambulamu kubanga Allah yagamba ayina wali Sulaimana arriha asifatan. Asifa kigwemu yago amaanyi oguuma ogwo n'owulira ebweru nanga wawuuma emiti ogenda kulanga gigudde obusolya nga bubwambuse omuyaga ogwo ogw'amaanyi kibayita la asifa. Wali Sulaimana arriha asifatan tajiri bi amri. Kakati engeri gyayagalanga etambulemu nga yeeyo bweyagalanga egende kasirise ngenda kasirise bweyagalanga ekole eddoboozi ery'omutawaana nga eddoboozi lya mutawaana. Ekyakubiri. Ekyokusatu yeetikke kyayagadde Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam tajiri bi amrihi. Ayagala yeetikke bambega ng'ebasitula ne basuula mu kitundu. Ayagala yeetikke balwanyi batonyanga nkuba ng'olwo bayinza okugira mu parachuti batonyanga nkuba mugenda okulabanga babaguddemu awo. Ayagala yeetikke ensolo n'abalwanyi yani n'ebyokululi kimu kyonna. Bweti empewo bwebikola etya? Empewo eyo yatolontokanga emisinde. Allah agamba mu ayemu tuguduwuha shaharun wa rawahuha shaharun. Empewo eyo kumaca yani kumaca algadwa kwe kuva obudde obw'okumaca enjuba evuddeyo okutuuka ku zawal kukyuka kwaki kwenjuba eyitibwa gadwa tagudu khimasa. Ate okudda warawahuha nabbi agamba te ku kinyonyi wataruhu bitana okukomawo era shahar kitegeeza kumaca omuntu wabanga alina embalaasi etolontoka obulungi emisinde ewantu watambulya ebbanga ery'omwezi obudde obw'okumaca bwe yatambulirangawo empewo eyo. Kati gwe kubamu akafaananyi omuntu wasobola okutambulira omwezi ngadduka ali ku mbalaasi edduka bulungi omwezi omulamba waba wawanvu nnyo ekiyitiridde. Kati yabatuusangawo abalwanyi abo mu budde obw'okumaca gwokka oluusi ssaawa ng'emu bbiri yo ng'emaze obatuusa bwakabaka bwakola atya warawahuha shahar. Ate ekawungeezi era mu ngeri y'emu mwezi. Kitegeeza ki? Omuntu watambulira waddukira omuntu waddukira mu biro ebyaffe ebya bulijjo waddukira mu bbanga lya myezi ebiri empewo eri yaddukirangawo lunaku lutya? Lunaku lumu. Kitegerekese? Guduwuha kumaca warawahuha najdi nekawungeezi. Shahar shahar. Mwezi mwezi. Yemyezi emeka? Yemyezi ebiri. Kyekisookera ddala Allah kyewa Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam yamuwa rih. Ali mu kukola ki? Ali mu kunyweza bwakabaka bwe buli edduwa eri binagenda bikozesa ki? Kusaasanya tawhid jihadu fi sabilillah mujjenga muli basiraamu oba seekyo mutwefuke. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asab. Kitegeeza haythu asab yani haythu arad. Haythu arad gyayagala egende gyegenda wayagala ekome kyayagala yeetikke byonna haythu arad. Washayatina era mu ngeri y'emu amajinni kulla banna'in wa ghawwas
gakolanga emirimu egyo emitongole eminene Allah gyasinga okusongako. Ekisooka banna ng'amajinni ge gazimba ekibuga kya Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Naam, tugenda kulaba enzimba ey'omutawaana ennyo ey'ekika ekyawaggulu gye gazimbangamu amajinni gano. Wa Ghawwas, al-Ghaws kyeki galubbira, amajinni galubbira gayita mwansi mu nnyanja ne gatuuka wonna we gagadde ne gamugirayo ebyobugagga byayagala buli kimu kyonna. Yani Allah yamuwa obufuzi bw'ennyanja wansi yonna mu biwonko byayo mu buziba bwayo, n'amuwa obufuzi bw'olukalu, n'amuwa obufuzi bw'ebbanga. Kitegereka? N'amuwa obufuzi bw'ebinyonyi, n'amuwa obufuzi bw'ebisolo, n'amuwa obufuzi bw'ebintu ebikalu ng'empewo, n'amusomesa olulimi nga buli kintu kyonna kyekyogera ategera bulungi kikoze kitya kyekyogedde. Hatta idha ataw ala wadi namul qalat namlatun ya ayuha namulu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa antum la tash'urun wa hum la yash'urun. Batambula bayingira olusenyi lwali luddawa, Allahu alam. Allah yasiba kolaki okumanya. Neruyitibwa wadin, Allah yaluyita atya? Wadin namul. Olusenyi lwaki? Lw'ensanafu bwe tuvunula mu Luganda, naye nga annamul kitwalira namul mu Lungereza ye anti. Naam, kaakati wakka ni amumanyi, kati gwe ne munnamasaka omumanyi, naye Jaafari wakka omumanyi, omuwuliridde wano we tumwogeredde. Seeka Lukumani Segawa amumanyi, oyo munnamasaka. Kitiibwa wakka omumanyi? Wakka yafaanananga kaasa. Wakka omumanyi Seeka? Ensolosozi yo tugimanyi, eruma n'ogiwuliramu egundi. Kaakati wakka ebeera nga nsolosozi naye nga kinene, bwekikoonako kiwunya ekya bbulaaka. Kitiibwa agambe kiringa kaasa. Kaakati eyo ebeera anti. Era mu ngeri y'emu obuuka buno bwonna obutono, twala bwe tuyita bw'omunyeera, twala ensolosozi, twala ebikennembe, twala ensanafu, byonna biyitibwa anti. Hatta ne kituuka n'ekubeera nti enswa ziyitibwa zitya? White z'enswa. Si bwe kiri? Kati ezo zonna ziyitibwa annamul mu lulimi oluki? Kati enkuyege abangezi baziyita termites. Si bwe kiri? Abora baziyita arada. Si ayin ebeera hamza. Arada. Bagamba nti ekintu kyalumbiddwa arada amakulu. Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Era ekyo kituufu nga bwe tujja okukiraba insha Allahu taala. Seeka teekawo kasaako ku kigambo ekyo, bwe tumaliriza twongere tukyekinga spelling eyo ebeera hamza oba ayini. Tuukirako omusomo gafugudo okonfaminga kinyini kye twogedde oba okukikhalafa, naye nga ekyennyina majority mu bwongo bwange nti ebeera hamza so si ayini. Arada termites. Kakati wadi namul bali mu lusenyi lwaki? Qalat namlatu, eno tugambe ensanafu, tugambe bwali busiisi, tugambe zaali nsolosozi, tugambe kyali ki? Mbadde mutuufu sebo? Alhamdulillah, ni kituufu. Arada eri hamza so si ayini. Naam, yani alif kantu waggulu, ne ra'u ne dad eriko ne ta almarbuta. Kitege zenki zenkuyege. Kakati nabbi atambula ayita mu lusenyi, emu oba yali ekulira oba emu kuzo ezo nga Sekasozi bw'agambye chifu oba yali gundi mukumi namge yali ku thughur gwezatadeti gujjo tuwulira amawulire agafeeyo agenda okuwulira ng'ejjira Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam yali nkazi yali n'abakyala namlatun, kubanga namul yensajja, namulatun yenkazi. Kale tutusula mugundi. Almuhim egamba zinnazo udkhulu masakinakum, muyingire la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu
wa hum la yash'urun. Ejjira Sulaimaani terijja ne liba byabyatala ne biba byabyataza ne biba linnya ne biba sootoola wa antum la tash'urun wa hum la yash'urun. Munnaye nga tebategedde nti wano kye bakoze waliwo ekigambo ekinene kye bakoze eki fatabassama dhahikan kyenjagaddewo wano. Nabbi Sulaimaani n'amwenya kitegeeza nti Allah n'amuwuliza bulungi message namule kyekoze eki kyeyogedde kitegereka. Kakati we tubadde nga tusiseeko emabega katono kyowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali yawa Nabbi Sulaimaani alayhi assalatu wassalam ebintu ebyo, ejje ery'omu bbanga, ejje ery'omu mazzi, ejje ery'oku lukalu n'ebirefaanako bwe bityo. Washayatina kulla banna'in wa ghawwas. Shayatin ge majinni okutwaliza awamu. Afarit, shayatin, aljin eyo na jinsi etya hatta amasiramu hatta amakafiri gonna gamukoleranga kifuba era nga lyonna erigaana aliteeka ku mpingo. Allah agamba atya wano wa akharina muqarranina bil asfad, agaganye ng'agalijja agabeera wali ku nkondo. Kitegereka wa akharina muqarranina fil asfad. Hatta mu aya endala yagamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa kunna lahum hafidhin, nga Allah subhanahu wa ta'ala yagateekako okubeera nga gali wansi w'obufuzi bwa Nabbi Sulaiman, tegasobola bufulumamu, yagakuumira tegasobola bufulumamu. Mu aya endala tujja kugira wa mina shayatin man yaghusuuna lahu wa ya'maluuna amalan duna dhalik wa kunna lahum hafidhin. Aje mbadde njagala. Naam. Wolo ni aya endala naam wajifani kaljawab. Njagala aya eyokusatu eraga nti nno yagakwatanga. Je mbadde njagala wa man yazigh minhum an amrihi nudhiqhu min adhabi as-sa'ir. Ejjini lyonna eryagaananga okukola kyayagadde. Naam. wa man yazigh minhum an amrina siwe kiri erigaana okukola Nabbi Sulaimaani kyayagadde nudhiquhu min adhabi as-sa'ir, ng'alituusaako omutawaana ogw'amaanyi, ng'alibonereza ebibonerezo byabanga ayagadde alayhi assalatu wassalaam. Wano wonna Allah akulaga obwakabaka obw'amaanyi bwe yawa Nabbi ono ow'ekitiibwa. Kakati twakalaba ensonga mmeka? Washayatina kulla banna'in wa ghawwas, zazimbanga ebibuga. Wa akharina muqarranina fil asfad, endala sayina gundi zabanga zirina eggume emputtu ngazirijja ngaziteeka mu nkomyo ngazisiba ku miti, yani nga ziri wansi w'obufuzi bwa Nabbi Sulaiman obujjuvu. Hadha ata'una, tujja obujulizi bw'ekkomera. Naam, ekkomera likkirizibwa mu Busiraamu kwaba abakoze ebikolobero. Omujeemu. Hadha ata'una, Allah alaga nti yali ata ya Allah subhanahu wa ta'ala ajjawo ki? Abagamba Nabbi Sulaiman yali akozesa ddogo. Ekyo nno kyogerwa mu ngeri mmeka? Kyogerwa wano walaqad fatanna Sulaimana alqaina ala kursiyihi jasada thumma anab. Ayo nga bw'ogiwulidde bwetyo, twagezesa Sulaiman ne tusuula ku namulondo ye jasada, omubiri gw'ekintu. Thumma anab, Nabbi Sulaiman n'akola atya? Neenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ogiwulira nga bweri? Bagunjaawo ensonga eyaliwo ne bagamba Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam yalina empeta, ng'empeta eyo yerimu amaanyi g'obwakabaka. Walabe bagitegeeza nti yali sahiri, yali mulogo, ng'erimu amaanyi gaki g'obwakabaka. Olunaku lumu yagenda okunaaba n'agyerabira ku namulondo, n'agyerabira ku buliri bwa mukyala we, agenza okunaaba. Shaitaani nejja nebba empeta eyo, nejja nebba ki? Obwakabaka bwa Sulaiman ne bumugendako. Kitegereka? Obwakabaka bwa Sulaiman ne bukola butya? Ne bumugendako. Agenda ogira nga takyalina kyasobola kukola. Hatta babanu Israel min shiddati fujurihim, mu busufu bw'obubi bwabwe ku bannabbi baabwe okubogerako ebigambo ebikyamu,
baatuuka okugamba nti yagenda nga mubakyala be nga bali muhaid, ng'agenda bakyala be nga bali ki, ng'agenda gye bali nga bali muhaid alayhi salatu wassalam. Lwaki? Kubanga empeta ebaddemu amaanyi ge bagikoze eki? Ebyo byonna si bituufu. Tulina qaida egamba etya? Ekintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera teyatubuulira n'abaako kye yatugamba tukomaawo ku kyo. Kubanga Allah singa abadde ayagala tusukkewaawo yalikoze atya? Kaakati mu kwagala okutakallafa okuyingirira Allah byatatugambye mwe muva okuleeta amawano. Wabula Allah atugambye nti walaqad fatanna Sulaymana, Allah yagezesa nabbi Sulayman, wa alqayna ala kursiyihi jasada thumma anab, n'ateeka ku namulondo ye omubiri, thumma anab. Nabbi Sulayman yenejeza Allah subhanahu wa ta'ala kyekyaliwo Allah tyakitubuulira. Tukoma luddawa tukomaawo. Lwaki? Singa Allah subhanahu wa ta'ala badde ayagala tumanye ekisingakaawo era yalitugambye gati nga tumanye nti Allah komaawo, ate kigezo gye tuli ffe tugenda kukola khawdu fima la nuhsinuhu, tugenda kutandika okwogera ku Allah n'okuyingirira agantu ge tutategeera. Era okunanga babani Israel bwe bayogera ebigambo baleeta amawano agatagwanide ku bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi mulamba nga bikontane Qur'an, Allah gede hadha atauna, ebyo byennyini nga bw'obiraba ebyo Allah yabimuwa. Famunun, owange gwe Sulayman, bikube goyagadde, kola kino kola sike bi ghairi hisab, oba gotawadde Allah tagenda kuvunaana. Bwekyo bikyali mulamu obw'eddunya. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, temulowooza nti okuba namuwannyo bingi nyonyo ku dunia byakomaawo, wabula bwadda gyendi agenda kusiŋŋaana obulamu obulungi n'empeera esinga ddala okubeera ey'amaanyi. Kitegerekese kakati Sekatamusuza olabye otessebo erinnya eryo ffe gye tuli abasiraamu ba Uganda lirina status, obadde okimanyi? Linnya lya kitiibwa lya mukadde waffe Sekatamusuza rahimahullah rahmatan wasi'a. Kakati mu ngeri y'emu nilivaamu mukadde waffe eyali amiru umma Sheikh Abdul Hakim Sekimpi Tamusuza. Allah yamuwa ekyengera n'akwata ekkubo lya sunna. Ngera Allah wayina mu sunna ye wava ruusu dalala ne ra'asi alhuda, mwavaamu abagundi abakotte bendera mu kuzula mu ddiini, ne muvaamu n'abakotte bendera mu kukola ki? Mu kulungamya eddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu, kulungamya abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omu ku bo ye Sheikh Abdul Hakim Sekimpi rahimahullah rahmatan wasi'a. Kale mukama wange sembera wano era tusomera ludda wassebo wa wahabna li Dauda Sulayman ni'mal abd innahu awwab. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان وجتي الله سبحانه وتعالى ناوى النبي داود omwana ow'ettendo ayitibwa Sulayman. Tukiyize muki okubeera nti Allah wanaalaga ali mu kutenda omwana ono gwe yamuwa? Tukiyigidde ku kigambo ki? Ku kigambo wa wahabena. Ekyokubiri ni'ma al-abd. Wa wahabena amakulu gavudde luddawa. Al-Wahhab yoyo agaba okugaba okw'amaanyi ate nga tayagala kumuddiza, talina kyayagala kumuddiza. Ye Wahhab. Okugaba okw'amaanyi kutalina muqabil. Allah wa abantu ebintu nga tebalina kye basobola kubisasuza. Sekalukuma okubeerawo okwo osobola kusasuza ki? Jasi okubeerawo okwo kwokka osobola kusasuza ki? Singa tewaliwo wali badde weemisinga. N'olwekyo buli kyonna ky'ofunye mu byengera Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde, kitegeeza nti ekyengera ekyo kiva w'oyo eyakuteekawo. Buli kyengera buli konna kaali kakusanyudde. Kadda kubeera nti ani yanteekawo? Ani yanteekawo? Singa saali kafunye si bwe kiri? Yensonga lwaki ezzambi eddene eriddirira
ogattako Allah subhanahu wa ta'ala kwe kutta omuntu. Lwaki? Oba oyimiriza ebyengera byonna omuntu okumujjako ekyengera kimu kyokka bwe kiti oba omukozi bubi omujjeko ennyumba ye omujjeko ki omujjeko buli kyonna no buli azamanyi obwamanyi obuleetera omuntu emitawaana. Kaakati ate watya okumujjako ebyengera byonna okujjako ebyengera byonna oli bwakutta akujjeeko abaana bo akujjeeko amakaago akujjeeko amasambago akujjeeko ebidduka byo akujjeeko okulabako akujjeeko okuwulirako akujjeeko eribeera nga lizambi eryokubiri oluvannyuma lwogatta kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wahabna li Daawuda Sulaiman ni'ma al-abd, yali muddu wa kitiibwa nnyo muddu mulungi, innahu awwab, yali musufu mukudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Genda maaso. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatunyumiza ku nabbi ono Sulaiman alayhi salatu wassalam olunaku lumu bwali budde bwa kawungeezi. Al-ashi kitegeeza budde bwaki bwa kawungeezi. Idh urida kibayita al-ma'rab ya shurrum. Shurrum eyitibwa ki? Ma'rab. Aha. Kakati paredi y'ebyokulwanyisa abarabu giyita batya? Al-arab al-askari. Paredi. Ne baleta ebyokulwanyisa ebikitanga bira buli kimu nabiteekaawo abakulembeze bali awo balaba ebyaki amaanyi g'eggwanga ag'ebyokulwanyisa. Si bwe kiri? Aha. Kati araba idh urida kyenjagadde waawo bwe baamuleetera waali ekibinja ky'embalaasi ez'omulembe ennyirivu ennwanyi as-safinat kitegeeza ki? Ezisitula ku kugulu okumu nesigala ziyimiridde ku magulu ameka? Asatu. Ziyitibwa safinat. Zimanyi okukikola mu ngeri y'okulaga y'okukaga embalaasi ennwanyi ne ziyimirako amagulu ameka? Asatu. Nesitula okugulu kutya? Kumu okw'omu maaso. Idh urida okulumya abalabe. Idh urida alayhi bil ashi safinat al jiyad. Yali musajja mujahid, obulamu bwe bwonna zaali ntabaalo kowula nga ziri eddiini w'ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaakati ng'ebyo byebimu sendasi byebyabanga essanyu lye okulaba ebyokulwanyisa ng'ebyo. Idh urida alayhi bil ashiyi as-safinat al-jiyad. Genda maaso. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alay fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Kaakati wano waliwo ekyafaayo kino kyetuliko kirina enzivuunula bbiri ze bakivuunulamu. Era ng'enzivuunula ezo baulama bonna bazivuunula amakulu zonna za baulama. Zonna zabaki? Za baulama. Katugende na narrative esinga okubeera common yegamba nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ensolo ezo bwe zaamuleeterwa as-safinat al-jiyad bwe zaamuleeterwa nezimusamaaza olw'obusufu bw'okuzaagala ennyo. Azaagala lwaki? Lwa jihad fi sabilillah, so lwa dunia. Aha. Nezimutwalira obudde hatta tawarat fil hijab. Enjuba netukokola etya? Okugwa. Hatta tawarat bil hijab. Enjuba netukokola etya? Netuuka okugwa. Yaani essola nekola etya? Essala ey'ekawungeezi eya ashi nebeera ng'ekola etya? Ng'emuyitako. Bazaabanga essola mmeka? Bbiri ku makya n'ekawungeezi. Essanyu lyafunye ate nerifuukamu nerimufuukira obusungu ddala ddala zino zezifuuse ensonga okubeera nti nno neerabidde okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ate nazinyiigira nagarudduha alay muzikomyewo. Fatafiqa ayagala okulaga Allah nti anyiize ku lulwe. Fatafiqa kitegeeza ki bannange? Fajaala fatafiqa mashan bisuuqi wal anaq. Naleeta ebitala n'atandika okuzitema ng'atemako omutwe atema amagulu n'atema naki? Suuqu yejamu ya saaq. Saaka kyeki? Zentumbwe. Aha. Fatafiqa masha bisuuqi wal anaq. Kitegereka kiraga nti nno anyiize ku lwa Allah era mweteefuteefu n'okusaanyaawo military arsenal efaanaganako bwetyo ku mulembe ogwo. Enzivuunula ey'okubiri nga yeri asah
ntuufu okusinga eri ekulembedde wadde eri ekulembedde nyingi nnyo mu bitabo era mu ngeri y'emu. Kwe kubeera nti nno ensolo zino we baazireeta ewali nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalaamu yazaagala olwagala olw'amaanyi. Aya egamba etya? Ujje tusomere tufune obutereevu. Naam. walaqad fatanna Sulaiman إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. kakati an dhikri rabbi wali mukuvunula okusooka an eri ku makulu gaayo ag'ekikolo eya almujawaza yaani nsukkulumizza kiri. ku nzivunula ey'okubiri an dhikri rabbi yaani lidhikri rabbi inni ahbabtu hubba alkhairi lidhikri rabbi. bannange obwagazi bwe mulaba nnyina tukiyite okuloba tukiyite tutya okundaba nga nsamaaliridde abantu mundaba zintutte temulowooza nti duniya ye yantwala naye amazima gali nti ensolo zino nzaagala lwa Allah olw'omugaso gwe zikola lwa Allah gwe zikola mu kusaasanya eddiini ya Allah yaani lidhikri rabbi inni ahbabtu hubba alkhairi lidhikri rabbi. ensolo zino bannange sizaagala lwa duniya wabula nzaagala lwa ddiini temulowooza nti nno duniya. kitegereka baazitwala kakati zaamusigala zaamuyitako ne zijja ne bazimeza waali ne ziwanika amagulu ne zongera okumutwala omutima ne bazongerayo ne zibulirayo. kitegereka ne zimusigalamu n'agamba abantu be muzikomyewo rudduha alayi muzikomyewo. naye nga tebannazikomyawo n'asooka n'agamba nti inni ahbabtu hubba alkhairi an dhikri rabbi yani lidhikri rabbi. bannange temugamba nti omusajja egundi ng'ayagala nnyo egundi zino atuuse n'okuzita bazikomyewo zimusigaddemu. ayagala kusooka okubategeeza nti bannange kino lillah nam nzaagala ku lwa Allah nzaagala lwa mugaso yaani olw'okuba obulamu bwe bwali jihadi fi sabilillah. kale ng'ayagala nnyo ebintu ebifaanaganako bwe bityo nga bw'olaba nti nno omusambi gw'omupiira abaako n'ekika ky'engatto oba ekika ky'omupiira oba ekika ky'ekisaawe. omuvuzi w'emmotoka abaako emmotoka gy'abeerawo ng'atendereza. kitegereka omulwanyi abaako ebyokulwanyisa by'omusiŋŋana nga abikola atya. kaakati ono obulamu bwe yali jihadi fi sabilillah ng'ekimutwala omutima kiki? ekimutwala omutima byakulwanyisa ebifaanaganako bwetyo. kanaga rudduha alayi mubikomyewo bannange. naye nga mubikomyawo wano yayagala abantu basooke bamanye nti nno si kubeera nti duniya yali ekoze eti yali emututte. ekigambo ekyo ekigambo kya Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah kigambo ky'abaimma abalala era nga kyekigambo kyolaba ekisinga okubeera ekituufu olw'ensonga eziwerako. ekigambo ekyokubiri lwaki ekisinga okubeera ekituufu kyekigwana maqaamu ya nubuwa kyekigwanira ku nabbi. buli osanga ebigambo ebibiri onoonyawo ekisinga okufiitinga nabbi. nam kyekigwana nabbi okubeera nti ensolo zino azibonereza azisemeko omutwe n'amagulu nga tewali nsonga yonna si nti zitegeera. tekigwana maqaamu ya nubuwa tekigwana nabbi. okubeera nti mujahid fi sabilillah omwetaavu ennyo eri ebyokulwanyisa atadde ku byokulwanyisa ebivanakuba ebiti maali ya jihadi ajonoono tekigwana ani? nabbi alayhi assalatu wassalaamu. n'ebirala bingi ebisitula ekigambo ekyokubiri ku kigambo ekikola kitya ekisooka wadde nga kyekisinga okubeera komoni mu bitabo. waffaka llahu aljami lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.